Kadaama TV tukyagenda mu maaso ne bakadaama endowooza yaabwe ku basajja abo abayisa obubi e Uganda na kiki kye balowooza. Buli muntu alina engeri gy'alowoozaamu. Waliwo abo nga tebalina buzibu n'abaagala waabwe, naye ne wabeerawo abo abayise mu mbeera ng'embeera eyo kugaba baginyumyako bubi nnyo. Katweyongere okubawuliza. Ekitiibwa gyebaleko ssebo. Mbadde nkyayogera ne wabeerawo ankubira naye nsonyiwa olw'ekyo. So omuwala oyo naye oba omukyala oyo ansanyusizza. Nze kyova olaba ku luli nakugamba ti nze nkuwulireko mwami Kadaama TV, nze abasajja b'e Uganda apana kombya. Kubanga bagenda ne beegiraagira. Gundi nno yayimba, omuyimbi oyo oba yali ani, Chance Nalubega, nti gwe w'omulagira laavu nga yeeraga. Okitegeera kati ate alaba ovuddeyo ng'alyoka alaga nti akwagala nnyo, ayagala akulage nti akwagala nnyo, akulaga laavu. Ng'ate wabivaako dda. Kati nno bankuba kyeyo simanyi nakumanya naye nze omutima ogwange simanyi nakumanya. Simanyi gaayi w'e Uganda ayinza nakuntawaanirako. Nkugambe nti nkomeewo oba nkomawo olunaku weeruti ku ddiiro ki era okuggyako ng'amanyi nti nkwagala. Mpozi nkugamba ojja ne ku kisaawe, naye ate ku kisaawe kubeerako all means. Lwaki mba seetuusa gye ndaga? Lwaki mba seetuusa gye ndaga ate ojjaawo nti kubanga nakugambye nkomawo onzungireko? Nze abasajja b'omu Kampala omwo b'omu Central panakombya. Mala ganoonyayo eyo ebbali eyo ewala eyo Kalangala eyo weeyo Masaka eyo mu byalo eyo Diipu eyo Tanzania eyo waggulu oba Mbaale eyo Tororwe eyo. Ago agasajjasajja ago ate gabeera ne laavu ne keya. Naye bannanga basajja b'e Kampala wakati ba Central oba baabaki be bajjudde obufere, be bajjudde obubbi, be batalina njogera, be batalina mpisa, kwegamba takutwala ng'ekikulu ate w'omukwana kwegamba nayagala alage ensi yonna oba abali mu kibuga awo wonna nti yakukwanye. Oba mwasuzeeko mwenna, tebalina kyama kwegamba. Nze nsaasira n'abaana bambi bakadaama abamu. Kati eyo embwa emutawaanye eyo nze wembeera nze wenkubulookinga emirundi 2 nga tova ku ssimu yange ng'okozesa layini z'endala, nkuleka bulesi n'oyogeranga nga sikuddamu, oba WhatsApp nze sikuddamu, oba okubye sigikwata oba ngirabye oba sigirabye, oba okugikwata n'empuliriza kasasiro wokoowa n'ojjako ne wejjako anti airtime wo yaba agenda. Okitegeera mpaka lwokoowa n'onvaako nga towulidde eddoboozi lyange naako. Nze nno simanyi nakumanya naye nze bananga omutima ogwange oba gwakaluba gutya. Ndowooza n'eggongolo limala ne lyezingulula, naye omwami alizingulula omutima gwange. Nange kennyini ndifukamira ne mwebaza. Aliguzingulula ne gwezingulula weeguti ne mukombya. Mu butuufu ndidde ebbali ne mwebaza. Ndifukamira awo wennyini ne mwebaza ne mugamba kale wawula okikoze. Simanyi nakumanya naye nga mu butuufu abasajja beeyo bakuwuza laavu ne bagikutamya kwegamba ne bagifuula ekitagasa mu bulamu bwaffe. Nze kyova olaba kati ssente nzitwalanga laavu yange. Kasita neeberera ku mulimu gwange omwezi ne guggwako ne bansasula. Kakati ekirala kiki kye njagaza omusajja? Kuba kati n'omubiri gwennyini gulinga ogwakaluba. Nze simanyi nakumanya musajja aligonza mubiri gwange. Naye ate we ŋŋenda mpuliriza emboozi z'abaana ne nnyongererako wemba n'atera ogondagondamu ne mpulirayo ekirala. Neeyongera okwefunya. Mba n'atera okukirowoozaako nti oba njire nfuneyo.
nempulira oli ng'akaabira eri neneefunya kati. Bannange Mwami Kadaama TV simanyi tulwanirire naye tulwanirire byonna. Ojja otandike n'okutufunirayo abaami abategeera, abaami abanaatwagala nga we tuli, abanaatuwudaawudda mu butuufu amazima ga Katonda mu ggulu we tudda mu by'ekikulu. Mazima gennyini ow'ekitiibwa bwe tudda mu by'ekikulu. Yes, oba weetaaga ofuneyo omuntu anaakuwudaawudda ng'ovudde eno otuuse ku kisaawe. Kati nga nze mazima ebbanga lyemaze. Naye ate kwe kusanga omuntu ate akukwawula akuleka awo kwegamba wejjuse n'okwejjusa. Kati lwaki awo siteekerako ddala kufula ebisumuluzo ne mbisuula muleke Victoria n'atwala. Bululu okujjako nga mazima ddala Mwami Kadaama TV ojja otuteerewo puroguraamu otunoonyeza abaami abeegasa. Abaami ababikoowa nabo abalinga ffe. At least ofune munno akwagale ebyaddala nga naawe omwagala ebyaddala si byakweyisaako. Nze ngamba nayo puroguraamu ojja ogituteerewo. Nze silent listener nze agisabye. Osanga n'abannanga abalala gye bali eyo nga batyo okyogera. Naye nga mu butuufu ekitutiisa okufuna abaami oba emikwano egy'abaamu abasajja bannange ebikolwa. Bannange ebikolwa bikutamya ekintu. Nze abasajja bambi mbati era we mbalaba nziruka misinde. Oli waayogera ekigambo ekyo nti nkwagala maama ndabira ddala oli akuuta akasona anfumita mu bbwa eribadde ligenda likala. Abasajja bonna mbatya kuba nze dadi wange yafa. Kati abasajja bonna mbatiira ddala. Mba mmanyi oyo naye agenda akuyuza buyuza ebbwa eribadde liwonye. Bannange omutima nga tegujjanjabikika ng'oli yakukubye disappointment. Bannange nze nja kubeerawo. Boogere byonna bye boogera naye nja kubeerawo kubanga simanyi gye ndifuna mutuufu. Simanyi gye ndifuna alinjagala ebyaddala eby'ekikulu. Simanyi gye ndi mujja naye. Okutya kwo kukyali kuyitirivu kubanga bannange esansa geeva mu baami. Oyinza n'okwejjusa n'olunaku lwe yakukwana oba n'olunaku lwe wamuwa ennamba ye ey'essimu. So kati bambi mwana muwala oyo ng'alabye asalewo n'omutima gwe. Asalewo lwaki yeereega n'oyo. Nze nsobolera ddala okudda e Uganda omuntu n'atamanya nti mwendi mu Uganda. Nembeeramu omwezi gwange gumu oba ebiri ate nenziramu neninya ennyonyi nenkomawo. Ng'oli tategedde. Naye ekiyita abaana bennyini era bamaliriza ne boogera nti mwendi nakomawo ndi mu ggwanga. Gwe oba omuleese. Naye kati wemba simugambye ne weetwesisinkana nze gwatabanja. Mba ninaki ekikye. So kati munnaye Mwami Kadaama TV byebyo ebigambo byange nze silent listener wano e Saudi Arabia.